waliwo ebintu ebyali ku Baba TV ku show gye twakola ne muganda wange ebitanyuma nga biri off the camera. Kati ebyo ebitanyuma Katonda yabiraba era nsaba byetondera muganda wange ono agenda okutwala ku Chicken Tonight. Ebyo byetonda ogusigwe mubiri gwa Kristo, netonda mu maaso ga Katonda, netonda eri omusumba wange, netonda eri abalokole aba gospel ekifaananyi of course kyemutaalaba n'eri muganda wange. Nange Wisdom Kaye musonyiye because Bible tugamba nti eteeke likyasinzeyo ekwagalana. Sikulinako buzibu. Akafuba newankubadde covid wali. Naye mutwala mugundi. Tosala utwala mugundi. Wangulira nga Chicken Tonight. Tugende. Ono gyantwala. Otegedde gomimbi wa gospel goberera abantu bano balina gye bakutwala. Mukwano gwange nkwebaza webale tugoberera nkugamba subscribing, liking, sharing atongera okunyumirwa ensonga. Kakati amawulire agaliwo essaawa eno ageyongedde okulabika nga gakwata yonna gy'osinzidde ge ga mwana mulenzi President Denis Lanek ne mwana mulenzi Kaye Wisdom bassebo ne bannyabo ate ge tulinawo galaganga bano bazzeemu okulabika nga bakwatagana era omukwano gw'abano gubasaza mu kabu essaawa ezifaananako bwe ziti. Kakati wovaayo n'oyogera ku by'ensonga z'abano wakati mugenda maaso n'okukayanira obukulembeze obw'okubeera abayimbi ba gospel, osobolera ddala okuvaayo n'oyongera okulabika nga weewuunya kintu kiddala ekigenda mu maaso. Oba oliawo abantu be bakulembera n'ebibinja bye bakulembera bisobolera ddala okugenda mu maaso ne bifuna okutabulatabula okw'amaanyi wakati ku kyekituufu n'ensonga entuufu bassebo ne bannyabo. Nga we nakulazeeko awo mu kusooka nga bagenda mu maaso okulabika nga barwana ku TV live nga beekuba beeyisaamu amaaso, bassebo ne bannyabo batuusizza okulowoozesa oba oliawo abawagizi baabwe okwongera okutabulatabula ku nsonga entuufu bano gye balina wakati. Abamu batuuse n'okulabika nga babalowoozesa nti bino bye bakola bibeera sitanti oba bibeera bijingirire. Abamu batuuse n'okubalowoozesa nti gaabali ku katemba. Naye oteekeddwa okujjukira omukulu Kaye Wisdom mbagirawo nga bamaze okulabika nga balwana bafuna obutakkaanya obw'amaanyi yavuddeyo ate n'ategeeza nga bugamba bwamaliridde wabeerewo okulonda okw'omukulembeze akulira abayimbi ba gospel wakati mu ggwanga. Kati mbagirawo ng'amaze okulangirira okulonda ku beewo ate embeera bw'eti bwefaanana nga baddiŋŋanye osobola okwebuuza ekibuuzo ku kiki ekituufu ekigenda mu maaso. Kakati bano bamaze okuddiŋŋana era producer wange ndagezaako kukulaga embeera nga bwebadde bano nga bagenda mu maaso n'okwesonyiwa yonna gy'osinzidde. Waliwo ebintu ebyali ku Baba TV ku show gye twakola ne muganda wange ebitanyuma nga biri off the camera. Kati ebyo ebitanyuma Katonda yabiraba era nsaba byetondera muganda wange ono agenda okutwala ku Chicken Tonight. Ebyo byetonda ogusigwe mubiri gwa Kristo, netonda mu maaso ga Katonda, netonda eri omusumba wange, netonda eri abalokole aba gospel ekifaananyi of course kyemutaalaba n'eri muganda wange. Nange Wisdom Kaye musonyiye because Bible tugamba nti eteeke likyasinzeyo ekwagalana. Sikulinako buzibu. Akafuba newankubadde covid wali. Naye mutwala mugundi. Tosala utwala mugundi. Wangulira nga Chicken Tonight. Tugende. Ono gyantwala. Otegedde gomimbi wa gospel goberera abantu bano balina gye bakutwala. Are you all my personal dreams?